Tugenze mu deep analysis. Elinya yenze Katusime Melissa Omukiga naye nga nakulira mu Banyankole, nakulira mu Ankole Bushenyi district. Era Olunyankole lwensinga okwogera ennyo era okutegeera. Naye olwaleero munzikirize neeyazike ku lulimi luno Oluganda ng'anyanukula Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula bwe yabadde mu lukiiko olw'Atabamiruka wa Buganda yagambye nti we should not, kankyogere mu Luganda nga bwe yakyogedde, tetusaanye kugeregeranya gavumenti ya Museveni ne gavumenti ya Amini kwosa neyo Obote. Tiezo gavumenti tetusaanye kuzikompeyaringa, munansonyiwa, tetusaanye kuzikompeyaringa kuki ku gavumenti ya NRM, ku bufuzi bwa NRM. Kakati njagala okwanukula Oweekitiibwa Katikkiro nga ntandika nga mutegeeza nti percentage esinga mu Uganda ey'abantu banna Uganda tebalabangako ku bufuzi bulala ng'oggyeko obwa Museveni. Percentage ezammwe abakadde bwe ba Katikkiro, ba Kabaka waffe, ba Sekandi, abo bonna abakadde, ba Otafiire, abo bonna abazeeyi, ba Moses Ali, ba Rebecca Kadaga, baani bondoza baali balabye, nkikakasa nti bo baali balabye ku governments endala ngubufuzi obulala ng'oggyeko buno obwa Museveni. Kati ffe abaana abato abazaliddwa ku mulembe gwa Museveni nga tutandika tutya okukompeyaringa ku bufuzi bwe tutalabangako ku bufuzi buno mwe tukulidde, mwe tuzaaliddwa era mwe tuzaalidde. We cannot, tetusobola kubukompeyaringa, tetusobola kubugeraageranya. Wabula tulina bajjajja baffe abaatuzaalira abakadde baffe abatuzaala be bajja n'emboozi ne batunyumiza ebyaliwo ebibi n'ebirungi, ne batugamba nti mu Uganda mwalimu leire, nti mu Uganda mwalimu ennyonyi, nti mu Uganda mwalimu ssente, nti mu Uganda ebintu byalinga bya layisi, nti mu Uganda ebintu byali birungi ebiseera ebyo wadde nga waaliwo entalo ezaaliwo. Kati naffe we tuva ne twewuunya ne tugamba jjajja otunyumiriza nti bino byonna byaliwo, naye kati essaawa zino nga tetubirabako biri ludda wa? Jjajja naye ne bimusobera, naffe ne bitusobera. Era y'ensonga we tusinzira ne tugamba nti weeyobanga Museveni bwe yajja mu bufuzi bwa Uganda, bwe yakwata engoma ya Uganda yasangawo kino na kino na kino na kino na kino byonna n'abyonoona. N'ate n'atayongerako wabula n'atoolako n'ayonoona n'ebyasangawo. Awo kiba kitegeeza naffe tulina okwevaamu tugambe muzeeyi otuvuze kw'otuvuze, naye paakinga wabeewo ki omuntu omulala atuvugamu. Paakinga wabeewo omuntu omulala atuvugamu. Naye ffe tetukompeyaringa ku bufuzi bwe tutaalabako, tetwabulabako, naffe tuwulira biwulire emboozi. Tetumanyi oba byaliyo oba tebyaliyo, oba bajjajja baffe batunyumiza mboozi kunyumisa mboozi. Naye ku ffe bye tulaba ffe nga Bannayuganda abazaaliddwa mu mulembe guno ogwa Museveni, tutambudde ensi n'ensi, tulabye ensi ezikulaakulanye nga tezirina minerals, nakyo minerals nga ze tulina mu Uganda, ne tugamba nti ffe ki ekitulemesa. Naffe ne tuvaayo ne tugamba bwe kibanga kiri bwe kiti tusazeewo twagala change. Ekyokuba nga twagala change tekitegeeza nti tukompeyaringa buli obufuzi ffe bye tutaalabako. Mwami Katikkiro, Oweekitiibwa Katikkiro, twagala change. Bannayuganda baagala change. Tekitegeeza nti bakompeyaringa, nedda. Just baagala change, baagala kukyusa bukulembeze bw'eggwanga. Wabeewo omuntu omulala atukwata mu bannaye Museveni otuvuze nnyo, otuvuze emyaka egiwera 40 years are enough. Bannayuganda batuufu okuvaayo ne bagamba nti bannange kimala twagala kukyusaamu.
Bannayuganda batambudde ensi n'ensi balambudde balabye buli kimu balabye bo bye beegomba bye bandyagadde bibeere mu nsi yaabwe naye oluvayo ne babyogerako bakomekereza mu makomera oluvayo ne bagamba nti bannange kino nakino tukisobola tulina obusobozi sente yaffe y'omuwi w'omusolo efuluma era omusolo tuguwa we can do this and that ne bakomekereza bali mu makomera waliwo agenda okuŋŋamba nti ebyo byonna byaliwo kubanga population yali abantu baali batono ebiseera biri abantu baali batono naye nga balina ebyo ebyobugagga byonna mu Uganda kati imagine saawa zino nga tuli bangi n'omusolo guba gweyongera population gyekoma okuincreasinga n'omusolo government gyekoma okugwincreasinga era gyekoma okugwaninga kati kiba kitegeeza nti ne demand zaffe nga bowo omusolo naffe zirina okwencreasinga kati ffe mwagala mutukako omusolo omuyitirivu ate ffe demand zaffe zisigale nga ziri wansi tekikola bwe tuba nga tuwa omusolo kubanga tuli bangi era omusolo ne mugwongeza buli kimu ne mukyongeza omusolo kiba kitegeeza naffe demand zaffe zirina okweyongerayo tuli baddembe okugamba nti bannange okusinziira ku musolo gwe tuwa we need this and that we need improvement on this we need development on this nga bannayuganda abawaayo omusolo muli munnayuganda yenna gyali awo omusolo kati people are demanding omusolo gwe bawa bye baagala bigukole bye gukola ebyo bye boogera ebyo bye banoonya ebyo bye beetaaga mu nsi yaabwe naye nga bw'abanga musabba bimulemye okukola bamugamba muzeeyi suula ttawero kkiriza akati kakwasa omuntu omulala atutambuze naye bw'anaalemererwa nga tumuggyako akati kaffe nga tukawa omulala kubanga bannayuganda ffe tulina ffe tulina eyo right ey'okukyusa obukulembeze it has not been introduced nti omukulembeze aliwo ya appointing gwayagala abeerewo tugenda ne twenyigira mu kulonda ne tulondawo gwe tulonze bwe tulondawo gwe tulonze era tuba tuyinamu okukkiriza muri nti agenda kulangirira oyo gwe tulonze lwakuba emyaka egiyise mabega gwe tulonda si gwe balangirira kakati bannayuganda nabo beevudde bakooye eryejjoogo lya byabakama bakooye ejjoogo lya kiggundu yaliwo mu biseera bya Besigye gwe yalangirira era mwamulaba kati esaawa zino bannayuganda bagamba tugenda kubyekwatiramu it's not about comparing mwami Katikkiro nedda Ugandans are not comparing the governments that were there before we were born before we even dreamt of existing tetumanyi biche byaliwo all we want is what we see right now what we need as Ugandans to develop mu Uganda ya mwene bawomera okuzaama mugiraba nga mu butuufu bwe ina okubeera mwe mutambula mu makubo eyo mwenyumiriza mu Uganda gye mulabako kati mwe Bakatikkiro muli bakulu mutusinga obukulu era government ezaaliwo mwazirabako so when you compare nkojeka byo mutugambe byentalo simanya biki obote amini bali tentalo bali balwana biki ebyo we don't want to know we want you to tell us are you really satisfied with the resources of Uganda compared to where it was ku myaka giri ejamwe gy'obuvubuka bwammwe are you proud bwe mba mutambula mu makubo muli proud mugamba Uganda yaffe kulaakulanye kusinziira we twali luli are you proud of Uganda right now bw'osanga omwana nganze katusiime waabwe agamba nze okusinziira ku nze katusiime mu butaasoma bwange nze ndaba Uganda terina kubeera wano Uganda wano esaanyo eveewo esaana erinnye ku ddaala era nga kisoboka nenkuterawo n'engeri lwaki kisoboka lwaki oba ngamba nti comparinga government ya Museveni ku government nze gye saalabako nze simanyiyo government ndala Mungu wanaaba akkiriza government eddako omwaka ogujja neerangirirwa yeyo government ey'okubiri gye ngenda okuba nga ndabyeko tewaliyo ndala sirabangako ndala